Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya Noordeen ntege gemanya tugera maaso n'ensonga ezigenda maaso mu ggwanga. Hajat yavuddeyo n'akwata Haji oba bbaawe n'amutwala ku police wuuyo ng'ali mu kkomera ensonga emutawaanya nti yakwata omwana we. Omukyala agamba yajja n'omwana gwe bayita omwana mujja na nnyina myaka 14 n'akwatibwa. Mu kukwatibwa okusinziira ku maama Alumiriza nti omwami ono abadde akozesa omwana ono okumala ebbanga olw'okuba si yamuzaala mu ntumbwe ze, mwana wa maama gwe yajja naye. Bingi byogeddwa, abantu ne basaasira nnyo omukyala, era bw'ogenda ku TikTok n'emikutu emirala Haji ekifaananyi kye kyalabiseeko bamutaddeko amaloboozi mangi. Obudde bwagenze okukya ng'ate olutambi lutandise okukyuka. Mu kukyuka lugamba nti ate maama ebintu yapanga bipange. Maama ebintu yakola ki? Yapanga bipange. Ng'era njagala kugamba nti nkozesezza abantu amaloboozi g'owulira munda wano gonna gakulaga abantu obulumi bwe balina ku bakyala, engeri gye baziba flaminga abaami nga bo balina ebyabyo bakola ki bye bayisaawo. Njagala nkwe ku mboozi eno gy'ogenda okuba ng'owulira bulungi nnyo mu nkola yaffe entuufu, omanyi kiki kye bayita ekitonde ekikazi, era n'abaami bawangadde batya mu nsi eno, either nga banyigirizibwa oba nga tebanyigirizibwa, naye ate abakyala oluusi ne bakozesa omukisa ogwo gw'okuba nti basaasirwa nnyo, bo ne babeera bulungi. Kankutwale mu mboozi eno ogiwulire. Mukyala ki Sabuziro? Nenga wagasimbaganyeko wali n'omulamuzi owana womanyira nti ensonga eri serious. N'obulabba bwagabidde obulabba n'ebyonizo babigabidde ku kalabba babimaze bo bamaze. Naye mwami Berazo n'obabuuza bagusaze. Gatezo buli mwasala omusango okusinziira ku bulamu bwe okusalirawo omukazi yampisa obubi ntemera omukazi bwe mba nina nange I was abused n'ekisajja oba nga nya history gye mmanyi buli mwasala okusinziira ku background. Wabuuza nti wabeera mutabani wo Maria nga yali mu scenario eno oba onkoze bubyalo kibusifuuse personal ogusalirawo asigusalirawo ntandikira kumuwolereza ngera omuzadde musooke mulinde nabagamba nkosa n'ebintu esigenda compromising. Naye kakati mbadde njagala mukulu Sabuziro omusajja waddembo okwendanga bw'ayagala mbadde njagala tukwate piece pa piece. Omukyalo ono ye obulumi bwe bwasinze kuvaawa. Noordeen ye genesis ya story n'agigambako ki? Wagikoze ki? Nagirabye nenjimalayo. First batch of the story. Nagirabye. Obulumi bw'omukyala we buli ennyo. Is the bottom line njiraba kaba asanya mwana we muto. Kuba ina wagambira nti mwalimu n'ow'omwami watwanige nti oba biragalalagala mwalimu ow'omwami ow'emyaka 18 lwaki teyakozesa ye era n'akola ki n'alondamu wange. Noordeen komaawo kati kakubuuza ekibuuzo gw'omukyala
Is it justifiable? Chobora banjirese Uncle Sam badde sobola okukoma wali noloza lwachinjirese. Genda maso doli. Badde sobola kuba Haji abuzize ekibuzo kibadde kimu n'atugamba omukyala mu ndaba yammwe kiki kyafa konze kabasanya mwana we atanneetuuka ate nga taata we yamukabasanya nti mwalimu n'ow'omwami lwaki teyagenda kuwe bw'aba agamba nti biragalalagala osenga omwami anywa enjaga ate nga n'enjaga gyogerako gyagamba jange simanya nga abadde nga naye agiblendinga biki enjaga terina problem tipo cook abantu bafumba enjaga ne baginywa bablendinga enjaga ne baginywa waliyo n'abafaaza ekintu kyenjaga katonyo mwami kasolo tekibadde ze kiragalagala kimbadde lwaki gabi stopping awo kati mpuliza lwaki kidda y'okugamba nti nolwaki yakwatamu mwana we n'enkubuuza ye ng'omuzadde kyalibadde kiri justifiable okukwata oli olw'okuba ensonga eno yonna erimu conflict of interest Uncle Sam. Mugende maaso lwaka tutegeeragana empolampola ffenna alinga Mami Sabuziro katono nnyo Doreen banange mbalamusiza mwenna naye n'ensonga nze mpulira n'omutima gwange gwagala kubuukayo kubanga walaayi banazo kintu kino kyantulanyiza dda kankubulire omukyalo oyo bw'aba nga yali amanyi nti n'omusajja anywa enjaga lwaki yatwala obudde ng'amanyi alina omuntu w'omukyamu bw'ati anywa enjaga lwaki yamulekawo n'abaana be ng'akimanyi era ajja kati wemukiryaleetedde omusajja ono anywa enjaga mukulu kasolo oyina okutwala obudde n'okola research ku njaga kubanga kiteeka evidence gy'olina ku njaga eri way more biased otegeera naye nga ekyo kituufu omuntu okuba nga anywa enjaga tekikufuula kukwata mukazi omukazi yatuse n'okugamba tiyantwalako nagyaginywera eyo entebe n'atutegeeza n'otutegeeza n'agamba waliwo eno nga gye basekula eno ne basiniifinga sobola okukolera mu musaayi gwe omukazi ye ayogera bwogezi alowooza tebasobola bikobera they can check ne bakebera oke yali yabuwunga ne bakebera mu mubiri gwe nga temuli mu njaga yonna yonna yabuwunga yes kuba si buli njaga yonna anti byonna ffe tubiyita njaga naye nga zonna sinja nze omukazi nasunguwadde okusooka nga ntunuulira andi kati kebbi nze njagala kebbi neta nze kebbi obusungu bwange we buva buli ku one thing nze sifaayo oba omwami might be wrong oba right whatever but ekintu kyonna ekinvolvinga mayina bannanga omwana omuto abaana abato tubajja out of this yakyo kiba kibi olaba Haji obeera muntu mukulu nga you've been with a man naye nokeera ku makya n'obeera mu mbeera y'okukati bw'omukwano n'obula nga weekyayi akati olwedde wakoze na judgment kyetuliko ffe tetulina judgment yakoze nkosa my problem is one involving a minor both ewa maama ne taata The thing is like this. Twagala mazima. Sub-Zero. We're looking for fairness. Sub-Zero. Uncle Sabs, What is it? tusooke twebuuze ng'abantu bali wano, we are all above 18. If we are to take a moral ground, twebuuze ng'abantu, was that act a morally upright act according to our society norms? No. it's not The answer is no. Yeah. Even that if we look at the age differences, the guy's age and even the girl's age, not even taking sides, we see that it's a no moral area. Waliwo omuntu alina biredio bambi tusabe tumyuti
discover something. Sorry, Nganaman. So, but tutunulira ekintu kino nga tetunaba kuteekamu the matrices of who is right, who is wrong. There is no moral question that can justify that man is right. That's number one. Two, whether he was using drugs or not using drugs is another level of looking at things in as far as... Greatest, wait a minute. No one here on this platform said that the man was right. Correct. No one has said it here. We are condemning the act. If it really happened. But there is also another probability that maybe it did not happen. In fact, the greatest katono nnyo. Thank you so much. Era kamwongereko nange. The greatest before you come. The greatest. Tugamba nti obutuufu mu nsonga eno buli luddawa. Ne tumala ne tugamba nti naye abakyala tebakozesezza nnyo omukisa gwabwe olw'okuba ensi ebatwala bw'etyo nti bo bali vulnerable, banafu. Ne bagamba nti kati ono omusajja kembadde naye mu mmotoka, nina sitole kanjikuwa omusajja weyo Kireka yagamba yatwalako omuwala ku makya, amusanze enkuba eyagala kutonnya n'amuvuga amusuuleko wali ku main afune taxi bava ku kkubo lya ttaka. Olwatuuka n'akasuka eri amasimu abadde ankwata ku makya ssaawa emu musajja ssaaba Kristo n'agamba ye takyatwala ku bantu n'amugyamu emitwalo aga omuwala n'atambula n'agenda. Dori ninda kukatono. I think we are mixing issues here. I wanted to clarify based on Chombozi's advantage. Omukazi oyo bakamuconvincing enfunda nnya to agree to a settlement out of police and out of taking things further. Aziganye. So based on that, kasookawo endowooza ye. But there's our disclaimer. This information now is reported information because you don't have proof on what you're saying. But audios were there, Uncle Sam. I can know. Settlements this omuntu nga yewala sabotage. Zero, you are going to divert from what I want. Sub-Zero. Soko omuleka avuga ensonga ye tujja kujja ku line bw'anaaba mukyamu. And then we can discuss the wider picture. Now, kyendowooza kiri bwe kiti. Obadde okyali ku kiri nti bamugamba ba settling out. Exactly. Mbadde ngamba nti omuntu bw'aba yabadde ng'ali vehemently focused on an economic gain ng'omukyalo oyo nyinza okudibanking eyo narrative ng'angamba ku audios essatu ezafulumye emu nga ya mufti omu eyali agamba nti baswaziza omusajja engeri gyali muntu engeri gyali baawe naki lwaki tebakkiriza ne bamuwa ennyumba and they went ahead and negotiated that with the husband. That's number one. Audio eyokubiri nga baawe kennyini akuba essimu amugamba mukyala wange jangu tuteese bino ebintu tubimale nze ngenda kumeka sure nti nkola ki nkutereeza n'omwana ojja kumutwala omujjanjabe. Now, there is no audio that is saying that the man has come out bluntly to say nti yeegaana ebikolwa ebyo. Tewaliwo wamuwe nawulidde conversation efaanagana bwetyo. So, based on what is as of the reports that have come out, I am vindicating the man. Not to say ekikolwa ekyo teyakikoze, but as per the bujulizi obuliwo n'okubanga talina we yafulumidde nga yeegaana ekikolwa kyaliwo. The report that came from the medical
team from the hospital they went to in Zambia clarifies that Omwana yali penetrated era n'abaana yakola ki bagituukako siri mukyala naye tuleme kwebuzaabuza nga tugamba nti we cannot do a sent omukazi anti kakati sebo the greatest katono nyo wenyini kawo wenyini soko ndeko greatest funa information kebakuwa information kebakuwa information it is okay kasolo yogera gundi brother womukyala akoze video leero nagamba nti omwana oyo yawambibwa for 6 months nga tali waka okiraba bayinza n'okubanga holding him at ransom omusajja ono akkirize ebintu ebyo byonna because he has a lot to okufiirwa nze n'ekirala ekiriwo the greatest byoyogedde gwa eyo ndowoozayo mwami kasolo kajongerezeewo greatest mukama wange nze naawe tetumanyi ddoboozi lya musajja oyo mu audio lifaanana litya kwatogera nkola ku ssimu okay kyenagamba information yonna gy'owa tell it based on truth and based on hearsay ne bawulidde mu recordings which we cannot prove that this is his voice n'ekirala sabuziro ezo bwe bagamba nti yagenda ensebe ne bamukeberamu mu ddwaliro spams bazisangamu nga zoona omusajja penetration bayisobola kuleeta gundi medical report eraga nti actually it was him who penetrated the naawe kakati kasolo maze okuwa greatest kayogere naye greatest to let the courts take their course there I would hear you but final verdict because of what you've had and to manage Uganda anything is possible. Listen, Uganda is possible. When you come here and tell us based on what you had. nedda sabuziro katono nnyo sabuziro katono nnyo the greatest nyamba otwale ne kino olwaleero waliwo omwana omuwala abadde asula mu ruumu emu n'omwana agambibwako victim omuwala agamba basula ku ddeeka abantu 3 mu ruumu basulamu kumpi 6 emu naye ddeeka kamu 2 omwana omuwala ayogerwako mu story eno abadde asula ku kaddeeka akasembayo waggulu mu kubanga asula ku kaddeeka akasembayo waggulu ddeeka yaabwe si mpya ogirinnyeeko abapaka lw'ogiwummuza n'okkakkana ku buliri kati babuuza taata yali kuba emboozi eraga teyakimukozeeko gumu maama agamba abadde akozesa omwana ono emirundi egikola ki egy'enjawulo era ng'agenda mu ruumu ye era abaana tebagamba nti balinayo omulundi gwe bajjukira nti ye yasigala ng'oba mu ddiiro n'ajja yekka nti kalya buli obutanda tosobola kalinnya n'okatuuka waggulu nga baliwo tebakuwulidde woba otandikira ogatte notice eziva eno n'ezizo ze wafunye then submit yours greatest njagala kutereeza ekigambo kino nti ebigambo byenjogera are not factually proven but they are based on what I have heard and the stories that have been narrated now okutandikira ku kyekyo ky'oyogedde let me clarify that omwana w'omusajja kennyini gwazaalwa mu ntumbwe yawa obujulizi n'agamba ye yawuliranga era waliwo kavidiyo akafulumye ng'agamba nti nze nawulira ng'amuweeweeta simanyi ng'amukola ki ng'oli agaana omwana Doreen ng'agamba ki badde njagala bayambako the greatest mbalamusizza mwenna gye muli kati otegedde kiyambadde Mwami greatest statement gy'okoze nti byogera tebiri factual biri based on what alwawo nnyo aweabalala kyansi ogenda maaso mwami greatest so awuze nakuddeko engalo kasokoze disclaimer ekipisa obubi nti oba oyagala okutegeera olina okuwaayo obudde owulirize
kubanga nawe bw'obadde oyogera tukuwuliriza tetukuinterruptinga. I think that's mature of anybody who wants to understand certain things. Greatest. Mwami Greatest genda maaso bano mwami Kebbi muleke. Anti ate naye wogenda personal no muddamu. Then tujja agenda back and forth, which also makes you do the same act gate jokola ki jobadde ovumirira. Badde nkusaba bwenga ali machua katukuwulirize then abala bagende maaso. Okay. Mbadde ngamba bwenti nti ebigambe byenjogedde biri based on the information that is out and on the video and audio recordings that are already out. Now, omuntu yenna ng'oli seeni mu mutwe gwo olina okusooka okwebuuza, there is any story that has come out debunking that the man is actually declining to be the molester. There is no story like that. There is even no audio, and there is even nobody coming out with such a story. However, with everything surrounding this story, I want to categorically state that we have to be as much cautious saying that it is a story banked on economic gain. I rebuke the fact that it is banked because the 4 audios and the 2 videos that I have heard myself, they are convincing this woman, and the only thing she has stated is that njagala bwenkanya. Obwenkanya tujja bufunira mu court. I am one of the people who is actually asking that the woman continues to go to court. Anna Braido. Mwami Greatest I think you're a very well-educated man, right? So what you think is lack of evidence. Chikulaga ntino. Ekintu ekyo kituufu. Does it? Mwami Greatest nawe. Yogera Sub-Zero nze njagala kuwuliriza. Ekyokubiri. Bw'okubeera nga tonnawulira story yonna ku sayidi ya musajja egezaako okuba kale nga emudifendinga. Okay? Bwaffe tukolera abantu wano. Does it justify? Nti bali bye boogera bituufu. Anna. Naye Sub-Zero discussion tugirotatingire nnyo ku Greatest. Ate nyina abantu bangi baagala kwogera. I think he has submitted ebadde ndowooza ye. Taata Kampala omulabi yazaafa. Nyina omukulu Kasolo wano buli dakiika wanika omukono. Kebbi yakomyewo alina gy'alaga. DJ Benazo waali. Nze njagala kwogerako katono nveeko mwami Noordeen Paita. Wano tetukolera bagenda kati bw'oba ogenda omuntu wajja mu kiramu nagambira akayimba kange nedda mutuufu. Kale Kasolo kayogera asigalewo. Kasolo kayogera asigalewo. Oli. Tugende maaso. Mwami Kasolo wekwatemu. Mwami Kasolo genda maaso malirize mwami genda balabadde. Greatest bye nakubuuzizza biwandike wasika pakula. Mwami Kasolo wamaliriza. Tuddeko mwami Taata Kampala. Tuvuge bwe kyakagande mwami then yokomewo. Ate Benazo mubuuse. Kunyonyini ddala mwenna. Mwami Sub-Zero ebale kukiza. Mwami Noordeen ebale tukyaza. Nze ngenda kwogera bwenti mu bumpimpi. Ekisookera ddala. Nze sigenda kugamba nti omukyala mukyamu oba omusajja mutuufu. Oba si omukyala oba omusajja ki yakikola. Nze kyenjagala wano evidence eveeyo. Because this is a precedent egenda okubeerawo mu bitabo ebyafaayo. Abantu bano abakyala bakozesezza nnyo omukisa guno to manipulate n'okufuna ebintu etteeka lino lye baabawa okubanga bali manipulating nga ne balikolamu ne balikozesa bubi. Nze kyenjagala justice ate n'ekirala tubenga abakyala bano tebakozesa kantu kano nga katego musajja kubakozesa. Ekyokubiri, omukyala ono bw'abanga awulira nti yali ayagala justice, lwaki kyamutwalira ebbanga ddene nnyo okuvaayo? Bw'abanga yali ayagala justice
time factor matters in any Mwami Kasolo, Nakati Mwami Kasolo inawe chetunyonya Ndoni katodo nyo. Mwami Kasolo. Ngatona ngakubuza ekibuzo kimdoni amala kubuza kyatagenda okubuza. Evidence ina vile ku TikTok social media oba mu court. Bwabanga omukyala gaawo lwaki bagendanga omusajja wekakabasanya omwana oyo every time omukyala oyo nga naturalizinga bweyandibadde agenze that moment n'agenda ku poliisi n'aloopa n'atasoboka kukirinda kukitwaza kubanga ekintu kino the thing here is tetumanyi time factor nkino kyali kandi kaddi era kikyuse ddi kweno level egenda mu public eye. Lwaki omukyalo ono alinze paka kati okulaba nti nno ebintu bino bivaayo kubanga si mu mbeera bweti evidence has been tampered with. Okiraba omwana ne baba bamututte mu ddwaliro ne bamukebera nti nabaana yavaayo tetumanyi oba ddala spams z'omusajja ono zaalimu oba muntu mulala kubanga kati ebifulumayo biraga nti nno omwana ono agamba polisi yamuvunvubika. Mwami Kasolo kitambo gye twogerako wagiwulirizaako? Yes, nagiwuliriza. Kati oba wagiwuliriza omukyalo oyo ku nsonga y'okuvaayo okugamba nti omwana baamukwata yagambye ati omukazi ekintu kino kibaddewo ng'omukyala tamanyi. So when she realized this has been happening, when the girl broke down and actually told the mom, we are taking it a step. Okay. Katoto gamba tuwache abade tavaayo takola atya. Okay, katono nyo. Ne Josephine, come up. Olunaku lwagenze mu gundi wakitegedde Mwami Kasolo badde kusaba omaliriza bali nnyo tweyanza. Okay. Ekintu kye tulina evidence tampering naye twagala evidence eveeyo bulungi sakita tuva ne president ey'omusango obusaliddwa mu bwenkanya tuleme kubeerawo na bintu biri haphazard sakita abantu tebakikozesa abakyala bamanipulatinze nnyo abasajja mu mbeera bweziti twagala evidence eveeyo sikufuna bu crocodile tears ku social media. Ekirala ekintu kino kiyingiddemu abantu abanene nti ndabe ono yali minisita wa jenda avuddeyo ate tulabeko n'omukyala wa lands abantu bano bonna abakiyingiddemu bano abalala tugenda kulaba power play nti ani asinga. Okiraba evidence ekinyirawo kubanga nze tulabyeko emisango emingi nga omusango guba nga munene ate nga guliko ebintu ebyenfuna ojja kwesanga nti nno omunene bwagujjamu evidence ebuulira ddala n'amazima ne gakola ki negagavaayo. Naye Sub-Zero okubeera ng'omukyala alina ebintu bye ebirala ebbali tekitegeeza tasobola kwagala bya muntu mulala ekyo njaga oba abe mwami. So that does justifying nti olwedde oba olina shida kyona ati shira nga ndi ku live tukyagenda maaso gwatulaba ezo ndowooza z'abantu ze bawa naye gw'obiraba otyo obiwulira otya? Gw'obiraba otya? Nina naatabudde live yange wano. nga baagala kwetanga ebintu tebibatambulira bulungi tukyagenda maaso. Ekinnyonnyolwa ekyokubiri ekikyasinza okunkonfyuzinga taata okulinnya ddeeka n'ayita ku mwana asooka n'ayita ku wookubiri n'amalira ku wookusatu kuba owookusatu si ye victim nti ye victim. Kati ebintu bino njagala tubitunuulire n'obwekkaanya
omukazi ono bw'otunuulira amaziga kati mwe kisinga okubamenya omukyala ali ku social media akulukusa amaziga mutandise okusympathizinga naye muga nti bannaye omukazi ali mu kuyita mu bulumi bw'amaanyi nnyo era kino ffe tetukirabangako abakazi gye buva ne gye bujja amaziga gaabwe mugamanyi omuteeso omwakimensionize nti krokodayiro tiya kati bino byonna ebintu njagala tubitunuulire taata okuyita ku mwana asooka ku wookubiri n'amalira ku wookusatu ng'aliko n'enjaga ku mutwe omukazi aveeyo akunnyonnyola executive ebigendererwa bye bigenderwa ki ddala bw'aba ayagala okuleetinga that guide down amusabule ayina kumusabula mu nsabula eyo baawukane bulungi nga ne properties azitutte ddala omukazi ebiruubirirwa bye kikuba ffe abamu tubaddeko abafumbo abalala tukyali bafumbo bino ebintu tubiraba bibaddewo ngenda kubawa ekyokulabirako nali nina mukwano gwange omu nga nera balina obutakkaanya n'omukyala omukyala n'atuuka okuŋŋamba nti nze ŋŋenda kukwata muwala wange nteekewo ebiboozibozi nja kuwindinga kuba ffe wano obusobozi tubulina ebigambo byaffe biwulirwa kati bwe mpulira essaawa zino ekigenda mu maaso eri omukyala ndabira ddala nga waliwo engeri etategeerekeka omusajja ono banne enjagala mu kitunuuliro obutabanguko bubaddewo bali mu kulwanagana tetumanyi biki bye balwanira oba omukazi bujja bwe bwamukutte ng'ono omukazi omulala yakomawo mu maka ayagala ekintu akite balinawo entalo ezitategereka zibakyalemye okutunnyonnyola nga tetunnaba kwesiba ku kyamwana siteepu ki siteepu mwana kati kintu kino njagala mu kitunuulire n'obwekenneenya bw'amaanyi nnyo saagala tusalire mukazi saagala tusalire musajja nga nenze sisuubira banne gye buvadde gye bujja omusajja ne mwankubadde yabadde akozesa ebiraga lwaki teyakutte babe lwaki yagenze ku mwana wa mukyala ate nno omwana ali ku third floor lwaki teyagenda kwali ku first floor lwaki yagenda ku second floor lwaki yagenda ku third floor buno obutanda bwa sepulingi bannaye omusajja ne bw'aba yenyeenya ku butanda bwa sepulingi ng'ate aliko n'ebiragalalagala ayinza obbonyenya ne buwuluguma saagala tukaayane tufune ekituufu mu butuufu bwakyo newankubadde essaawa zino ffe twagala tugusalire wano nga naye the fact is there is something behind this on'omukazi ayina kyapulipeyalinze that is it for now Josephine sooka oggyeko waggulu Josephine genda maaso nyina gwe mpita wano alina obubaka bwa disclaimer tugizaawo ebiyisibwa byonna ku mukutu guno ogwa Mr. Noordeen si ndowooza ye bya muntu sekinnoomu ebigambo bye ne wabula bya muntu sekinnoomu nga bwe balaba ensonga ekyokubiri buli omu wano tekuli mutuufu oba buli omu mutuufu kubanga tetuli factual ne twogera okusinziira ku buli omu byawulidde Sub-Zero. Yapininga oli nti oli ye mutuufu netukubaganya birowoozo osanga tuyinza okutaasaayo omwana omulala oba okutaasaayo omwami omulala oba omukyalo Senior Sub-Zero katono nnyo mbadde nsaba ompeyoko katono eddakiika emu njogereko yiyo mukama wange atuma omukulu tamagamaga njagala kugiwa omuwala ono Josephine ayina obujulizi bwawandiika wansi awo bungi nnyo omusajja yavundidde mu kkomera emyaka egi 5 Josephine balamusizzaako mwenna naffe tukulamusizza nze eno story kituufu nze ndi mukazi era eri touching era ekaabya amaziga but I know of a guy personally ludda wa mukazi we and was some business guy mu Kampala ayinamu akasente time reached nafunayo second wife omukazi wa waka n'awulira nti yamuzaddemu omwana kati n'amanya nti obugaga babulimu bameka babiri mukazi we yennyini yamuseetinga muganda we omuto we yadde ewaka bo ne bafuluma omuwala n'akuba enduulu baneighbors ne tudduukirira that same guy yali asevinga mu kasako kaffe ng'ayinamu ssente empitirivu
naye ng'ekisinga okutta omusajja ti omukazi we baleeta omukazi omulala bagenda gabana ebyobugagga. Trust me, batwala omuwala ne bamukebera, medical reports ne bazikyusa zonna ne ziraga nti omwana mukwate. Myaka 5 nga yavundira mu kkomera, emizigo omukazi asolooza. Ye yagamba kimuwaaliddira alibasoloozezaayo ekimumala. Kati story wejja bweti ng'erimu obujja mu amaka gaali gayonga n'ebyafuna. Kati Josephine ekitezo omusajja gena maaso. Yes. Gena maaso ate ng'omusajja si munaku. Abakazi tusobola okukola ekintu kyonna n'okaaba ne tukaba. Sigamba nti gayi teyakwata mwana naye ne crime scene yennyini yennyamiza. Tosobola kuŋŋamba nti mu room of 6 n'owalako akatanda waggulu ne kataleekaana nga it is even forced sex. Oba omuwala n'ataleekaana oba at least n'omuvaako ogusooka n'atakuleekaana n'ebigambo omusajja mu bye yamugamba n'omala obagamba bali ngenda lekerawo bbawo emmere ng'abali mu ruumu tebawulira bannange tuli bantu bakulu. Senga yagamba yamusanganga mu kiyigo amukwatireyo n'amugamba all those sorts of words ogamba kale, but in the same bedroom, not once, not twice. Abakazi tuli babi abakwata abaana gye bali era sikiwakanya. Naye kituuka ku bujja n'ebyenfuna we do anything possible ate nga mukimanyi bagenda tuwa okutu. Era wenatuuka nga nkaaba mukazi watu akaana kamayina. Already abantu bajajinga with emotions. Nze siga nti omusajja teyakwata mwana, but at least the guy should be considered and heard. Because 5 years the guy is rotting in jail, business ya collapsing ey'omukampala oba second wife yaddawa mukazi watu. Question, Josephine. Question. A question. Why is it that we can say whatever you're telling us has some truth in it from the story you have given? Why is it that so you think the end game for this woman, she wants economic gain, right? Economic n'obujja. Okay. This guy is age. Sisuubira nti ayinamu ye yekka. Mwena mumufiirwa. Okkiriza nti omwami ono okusinziira ku bujulizi obuliwo. Which I'm not saying. Mwami greatest katono nnyo. Mukyalo nubabye ombuuza ekibuuzo ekyo naye kiri trick ekuyo okukiddamu. Ekibuuzo ky'ombuuzizza wamma mwannyinaze Josephine okiddangamu bw'oti. There could be a possibility. Yeah, there could be a possibility. Ati nkulaba obuuza ebibuuzo abaana bano oluusi nga tategedde ky'ombuuza n'omwokesa. Bwendekako ate abantu bange. Tulikwata abantu tuli kuyiga. Go ahead and ask. The great, tekiri kukwata abantu. Omukyalo oyo awadde opinion ye neye kye awadde scenario gye yalabako ng'era omusajja ali mu kkomera avunda. Fenna tuli wano tuleekaana naye ensonga gezageze mu mateeka. Kati ebisigadde by'amateeka. Fenna bwe tunaleekaana tetugenda kujja omusajja tetugenda kukkiriza mukazi kwogera muzibu. Oba mukira. Ate Doreen nga tonnajja ne greatest. Ndaba abantu mu comment section abakomerera Josephine ne Doreen nti lumu kirituuka ku mwanawo ne greatest yabadde omu ku bo naye nga bwe mukyogerako ngamba nammwe lumu bali kiteeka ku batabani bammwe kati Josephine yaliganye okwogera the fact kye yalabako tugeza with experiences sometime Josephine abanyonyode n'abagamba era taata Kampala waliwo agambye nti taata Kampala alabika akwata abakazi takiwakanya nti omusajja yakwata oba teyakwata naye yakuwadde facts ayina experience gyava okutuwa essaawa zino it can happen abakazi greatest nkwongereyo story endala stories and then something happens. Nze njagala kukkiriza nti omusajja yenna ali seeni nga olina obwongo nga bwe ŋŋamba nti kati awo Noordeen w'oli waliwo ebintu bye basobola okwogerako nebitwala nti it is gospel truth oba nembigaana naye njagala twebuuze ekibuuzo whereas we want to quantify that the woman wants to have an economic gain let us go back in the subconscious mind of this woman and understand 3 things. How many years has he spent with this man? That's number 1. 2, this woman came into a relationship with this guy.
So this narrative of I know Buja akola bwati, I don't see how it greatest holds water. obuziza kebakuddemu kati nze I need a higher way of kebakuddemu anti kakati greatest salawo oba obuuza oba okola address. Let Benazo answer you. Greatest, I have your question. Olinako katono Benazo abadde amuddamu. That the guy rep, are you Konko Shu greatest nno omusajja ddala ya repinga? Kampala. Mwami DJ Benazo ambadde mukisatu mu chance ate nakyabuuza. Katumuwemuko yes. Agenze n'agamba nti omukazi ono yajja mu relationship ng'akimanyi nti omusajja alina abakazi abalala. Okujjako nga tolabangako situations. Omukazi ayinza okujja ng'okimanyi olina omukazi wa waka. Olumala okuyingira mu relationship n'omuzaalamu omwana. Kati ng'ayingira mission endala yakugoba mukazi oli gwe yasangawo. N'omugamba naye wajja okimanyi nti mufumbo. Nze tebinkwatako. Tebinkwatako. Just mu kintu ng'akimanyi nti olina abakazi. Making a comfort, tekitegeeza nti nno ajja kubeera comfortable. Wali abafunye ekkuba eriyingira olumala okutuuka we nga terms zikyuka and conditions. Okay. Tekijustify argument hiyo. Site gladiator abadde ayina obujulizi. Sub-Zero mbadde nsaba oli bw'aba ayina obujulizi tumuwa mangu ne tubujjawo ne tuddayo ku discussion yaffe. Site gladiator. Gladiator. Esebo. Nange mbawulizaako. Esebo. Nze nno omuleso omulamwa oluusi nze nange gwembadde ndowoozaako. Nze gulaba ndi mu bulumi obutagambika nina muganda wange yazaala abalongo yamala okuzaala naye ate we yali akolera Yabazaala myaka ki? Yabazaala myaka ki? Luisentira abaana tebalina na myaka 3 bali mu myaka 2. Kati omukazi we yategera nti azadde awalala my friend omusajja siinawe nti we simututte Sinnabitegeera. yagongobala. Story ogiddusiza ku kugongobala. What happened ng'aki omukazi yakola ki? Towaweze story y'akalogo kaganda ogenda kutujja kumulaba. Ate nkugamba amazima omukazi kasa yategera nti oli yazaala bweru. Otegedde simanyi kye yakola musajja. Anko Noordeen mukama waffe tuleeta omula Aleese kalogo kaganda kati awo biba akuwaddemu koko abadde akuwa ku engeri obujja gye butuusa ku bantu abamu naye kati tukiwulire tetukiteesaako tukitegedde. Okay. Kakati mwami DJ Benazo ambadde nsaba otumeko kwa weddo osirisa nnyo mukama wange se. No, nsisimba wulira kati nze nja kubawagaira ebintu byonna byetukozesa for now pretending it is the evidence in case this is the only evidence that was presented in court. Location yona gy'olimu. Okukwata omwana, of course the state has interest into it. Temusobola kisettling out toki. What side is the minor? Yeah.
context ngitegere just mbadde nyamba bawuliriza Uncle DJ Benazo omanya abantu abambi bayinza okutategera context mu biro kyogeredde bo bayinza okuza nti ne wana akwata omwana oba omukyala oba ki oba natta bajja muteeka mbasetolingera out of court nedda DJ Benazo ezo I think tezibe ezo sitejiba si yokusettlinga eburejo tivo bintu byakatanja bantu simple criminal cases amateeka nnyo awamateeka nagifunira ku Facebook yage ya ku Facebook yaziza okay badde nsaba tuwe ku mwami Okutoba yayogedde risk wa mwami Martha mukyala Martha sorry I apologize mukyala Martha oba ensonga ziwulidde zo musibira mutano bannange balasizaako mwena mukyala Martha bana saagala nnyo kuwakanya oba kukola kinaye mpa endowooza yange ng'omukyala nga maama ekikolwa ekyo nkivumirira si kikolwa kirungi era omuntu yenna omukyala bw'avayo n'akiteeka mu lujjudde tunyolerwa wamu naye kyekisooka ekyokubiri ng'omukyala era mmanyi abakyala wawe tuyinza okutuuka bwe tubeera nga tulaba tulemererwa oba tulina kye tufiirwa saagala kuwakanya mukyala munnange nti waliwo ekyatuusibwa ku mwana we naye era nzikiriziganyiza wamu nga nze omukyala nti mukyala munnange asobola okubaako kyakola bw'aba alaba nga waliwo embeera egenda mu maaso nsinziira ku kavidiyo n'ebigambo ebiva mu baana ne maama waabwe okwogera ebigambo bino nze Martha nga kinnoomu nga siina gwe nkiikirira nti oluvannyuma lw'okwekennenya bye nnaakalabako ndabira ddala nga waliwo omupango ogugenda mu maaso naye nga kyannaku nnyo nti omwana omulenzi tawulirizibwa eddoboozi lye terina we lituuka tulumwa nnyo fe abazadde ku baana abalenzi n'abawala kubanga tomanya leero kiyinza okuba ewooliroloni lubaana kibeera ewuwo naye omwana omulenzi mu Uganda tawulirizibwa nti omukazi ne bw'omuwasa ng'alina amalibu omutuusa ewaka n'omukulu oluyi lumu bw'agenda mu kooti agamba nti yeyanzijamu amannyo gonna poliisi n'ekwata omwana w'omuntu n'emuteeka mu kkomera nga terinaako yadde nakyenoonyerezaako yadde okubaako kyezula kiri nti omukazi ayogedde n'ayongerezaako n'obuzigo obwo obugoberera batubonyaabonya Martha bagambeko ensonga tulemenga okuzirabisa emotions tuzirabisa obwongo omwana bwe agambibwa nti akwatiddwa asula ku ddeeka bannange eddeeka nga bwe muzimanyi n'omusajja sayizi eyo nga bwe mugiraba era nga n'okulwana yalwanako nga ne muluumu banne baalingamu nga bwe babinnyonnyola nti yajjanga n'amuweeweta n'amala n'awalampa ddala mutusuubira okuba nga tetulinamu yadde akategeera wadde tuli bazadde nti mugenda kutukolimira nti kasana mmwe muzadde tuzadde abawala n'abalenzi nyinza okuba nga enkya tekijja tuba ku mwalange naye nga kiyinza okutuuka ku mutabani wange n'ayita mu mbeera y'emu bwekyo oba ne kiyita ku mutabani woyo akikugamba abaana bange bwe mbamba kuba badduka bana bawala mpaka ddeeka ate bakimanyi sijja okutuukayo ddeeka kyekintu ekikyasinza okukola saawundi teriyo ddeeketa baneye wetaba saawundi omuntu gwe balwepinga nga bano bali wansi mu katanda bayinza obutawulira okay nti bwona ayogera temujja kuddamu kufuna kyakulya ng'ebyo abimugamba era nga bano abali mu katanda tebawulira waliwo abuuza n'ekibuuzo wano nti maama oba ali ku musango kiki ekimuteesa buli odiyo gye boogera n'omusajja nga bateesa bw'aba talina kyavuga Sub-Zero bannange bw'oba okyali mu nsi muno ng'owakanira ekitonde ekikyala faabafe sitaani nti infact sitaani yali mukazi manyi badde mpuliriza omukyala ono bwe mpuliriza omukyala ono ayogedde ebintu kwegamba ayogedde ebintu bannange ebirimu amakulu mangi akikubye ng'akikuba sayidi zonna kati ebya Doreen obwedda temuli makulu ssebo ate Doreen ate oyo kabaka Doreen era kyobadde oyongerako
No, what she said makes a lot of sense by the one for some. Then I get into chimu. Chovale family yange ngamba nino lugezi gezi. Nze bintu ebyange bisere bisinga. Kebibeerawo. I've ever been in a compromising situation like that. Sigenda balimba. Naye akantu wange weyawulira ebintu bye nali nina yatya namu. Nga buli omu kubanze nakizuula ekintu kimu ankosaabu ekimala empaka. Abamanyi Oluganda wano mukimanyi. Mubina ebintu byonna nkosaabu. Abantu bano nga bwe batugamba omukazi y'ekituufu atuvuga speed. Nze saawa zino sikyasobola kulinnya ddeeka with my weight. Bwe mba nga ndi mukazi gasobola linnya ddeeka. N'oli omusajja engeri gye namulabyemu. There is something that doesn't add up. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Abakyala wano waliwo omuntu yayogedde ku bujja nga waliwo amwinterjectinga nnyo. Obujja butukozesa. Era mbabuulire omukazi akeera ku makya n'aleera omwana ataliwo oba n'atunuulira omusajja mumutyanga. Nze bye bintu mbirabyeko ankosaabu. Nze proudly mbagamba I come from a Muslim family. Naye teri kisinga shirik. Nga maka g'abasiraamu. Naye nga shirik ava ku kikulwanira musajja. Tebaba na nsonga. Abantu bafiiriddwa abaana bafudde bye batategeera over that. We've seen women ng'akeera ku makya n'akola ekintu ekisemba yankosaabu. Dori kanyongereko kano ogende mu maaso nti abantu okuleeta scenarios ezigezaako kufaanagana n'eno bannange abeera tategeeza nti nno alina sayidi yonna gy'abakola agezaako kukulaga akulaga mu ensi mwe tuwangaalira bwetambula bwefaanana. Weebale nnyo twagambye nti omukazi ankosaabu. This happened mu family yange nate. Omukazi n'akeera ku makyanko Noordeen bayawukana n'omwami bayawuladde ebisenge emyaka egisoba mu 15 naye because waliwo yamuwadde olugambo nti omwami alina we yazaala omwana. Omwana nno nga na muto n'akeera ku makya n'atandika okuwandiikanga amabaluwa agatiisatiisa omwami alaga waliwo omusajja abanja omwana. Alaga waliwo abanja omwana naye omusajja olaga wamukoowa bwe mu naye ate olina amazzi agakeera ku makya nga these are the same people. Mujja we yafa ebintu ebitategeerekeka wayita wiiki emu naye n'afiirwa omwana omusajja omukulu. Ate abantu tebeerabiramu ebintu era bifuluma ne bivaayo mu families. So obujja busobola okukozesa omuntu ekintu kyonna naddala kufa abakazi tuli babi nnyo ku kintu kye bayita obujja. Ate for olw'okuba tulina that sympathy vote naddala mweno kkooti y'abantu tulowooza nti we can win anything. Kubanga nze eri nabeerayo ko manyiye ebiriyo biralamu. Wa gye wali? Mu mateeka ebiriyo biralamu. Naye mweno kkooti y'abantu fenna tubeera ku kiki nawulidde. My only problem is one is involving a minor. Maama yabadde talina right ekeera ku makya ejjeyo omwana we emuteeke mu bintu bino mwana muto. Akyayina obulamu ahead. Ensi yaffe yayonooneka yafaafa dda. Olaba omuntu ajja ku media n'akwogerako proudly ne batuuma n'omuntu akeera ku makya n'agamba nti I was assaulted oba I was defiled ne bamutuuma amannya oba whatever ne bakulowooleza balowooza omwana oyo kino ekintu agenda kitwalawo oba kimulekawa. Naye nga mbabuulira abakazi tuli babi we are bad people. Okay. Omukazi asobola okuwaayiriza mu mbeera yonna. Vanessa yamuse kwankolo evudi wekiba kisoboka Noordeen okwongeza ku mwami Africa oyo naye ensonga zino ayinza okuwa opinion ye ne tuwulira bane zino tuwa opinions bannange kankyongere nkitereze tuwa opinions one based on kyewawulidde nga bwe tulabe ng'ebintu bwe tubiraba kubanga tewali kyewalabye owulira buulizi oli byayogera It is shirik. Noordeen omaliriza Mpola ya kalogo kalenzi. tugende ku mwami TAI. Noordeen omaliriza Noordeen omaliriza mukwana. ne waliwo October B tannayogera. October B. Soko oyogere then tugenda ku mwami TAI. Wanyusaba. Mbalamusiza basebo ne banyabo. Kyekyo. Wangi. Gwali ku fulo October. Tale. Wabale tulamusa wadde tusanze tuli balamu naye tusoko. Alhamdulillah. Kakati mbadde ndina kye njagala okwogerako nga nkyogera ku ntegeera yange. Not on anybody's risk.
ntoba mazima oba bya bulimba nti fe abakyala ekitone kye bayita omukyala nti nze nina example ya munnange mukwano gwange nga yafuna gaayi n'amukwana amanya ayina omukazi gaayi n'amusuubiza ensi n'eggulu bwe yamala ne bafunamu obutakanya n'agamba kati nziridde mukazi wange gwe sikyakwetaaga olamugambye ejjamu olubuto amugisizaamu olubuto n'omuwala n'agamba okay that was your mission omuwala kye yamukola kumutega mukazi ayina bulwadde bwa siriimu ssaawa zino bonna bali ku taso omuwala nga ye mulamu kati yafumbirwa n'ewalala omukazi obujja busobola okukozesa omukazi ekintu kyonna that is an example bebakazi kyemuna bakeera ku makyanko saabu n'agamba nti omusajja haji yayenze nange kangende n'omugamba I want you to weeremu n'amagezi haji gw'ogamba okwenda asobola okuzaala abaana 24 mu mwaka naye gw'agamba okugenda okwenda ne bw'oneebaka n'abasajja 10 ogenda kuzaala omu we are very stupid munansonyiwa but we are fine we are stupid but nina kyenjagala okuyisaawo nti mwe abasajja bwe muba mulowooza nti mutegeera nnyo okusinga abakazi kituufu mutegeera but women understand negatively more than you ku sayidi eri bakambwe nnyo nti gw'ojja kulowooza nti yes agamba ku sayidi eri eya sabotage katonda bwatu bwe yabatonda yemmwe tuli bagezi naye mu bugezi bwaffe we are so wise mu busiru bwaffe tuli so wise than men in negativity yes genda maaso okitoba kaakati gw'omukyala gw'agamba nti omwami oyo yakwata omwana ku kaddeeka n'abaana etuuka okufuluma omusajja oyo yakola rawundi mmeka ezo ku kaddeeka ako n'abaana etuuka okufuluma ate okitoba obwanga gwe gwabadde omulundi ogusembayo nedda kino ekintu kyewuunyisa newankubadde nange ndi muzadde n'omwana eyabadde ayogera nga amabeere bw'atuula tegali mu kaleego omwana omuto gakoma wansi ku bisambi kyogamba ye tasikiriza nedda tetukitwala ekyo kyekinewuunyisa ateekeddwa okuba nga omwana yali mbeerera omwana embeerera n'atabuliringa nekubulirira nga bamugyeko embuzi era yekwatemu mukyala risiki mbadde nkusaba omanye tolukula kya muntu kubanga ate oba ogenda tufula naffe baddiikuula abateesa wano kamba nnyonnyole tusigale ku nsonga gye tubaddeko bambi mukwano risiki ekikola ky'omuntu kireke nedda sabuziro kambuuzeeyo ekibuuzo nsaba kubuuza sabuziro ennyaba omwana asula kaddeeka kawagulu omukyala yagambye nti azenga alaba omwana akoga ali mu mbeera ezitali nnungi n'agamba nti omukyala omukulu yanywanga enjaga oluusi yagiterekanga ye bwe bamutwalayo teyanywa yes ndi mukubuuza nti kaakati gwe mukulabako ongamba otya nti omwana oyo akwatiddwa for one time or for more than twice or thrice nti nabaana etuuka okuvaayo ono eddeeka bed dignity y'omwana ani yagituwa that's where my concern eri ku virginity y'amwana ani yagibreakinga nera omwana bwe munzikiriza kamba nnyonnyole situation eyo ati nze bwe butambula bwe mba nga njagala okumakinga keesi yange abantu bagiwulirize I have to go to the extreme kuba bwe naagenda nenga omusajja yakutte omwana kiyinza obutasawundinga buli kati nina okwongeramu n'abaana neevaayo ako nina okwongeramu oba waliwo ebidezo n'abaana neevaayo kuba bwe sikagattamu sitole kati ekyo bwe gamba bugabi nti bamukutte oyinza obutapayinga nnyo attention naye bw'owulira nti n'abaana yavuddeyo keesi ebeera nnene bw'ogamba nti omusajja yakutte omukazi kiyinza obutamakinga sense nina okwogerako kyakozesa n'ebidagaladagala kati kyobulaba nti omuntu alina okyogeza kiringa bwe ngamba nti poliisi yankubye nenkomaawo nga nyiza n'okugamba nemmenya eggumba
Kati weejaddako it makes my case. Ne kano kwongereko mukamange nti wengamba nti omusajja yakwata omukazi ng'omukyala mukulu kiyinza obutawaawaza nnyo naye kankikole mwana kantekawo omwana okuwaawaza so tetuga bana ndowooza tuwandowooza without evidence ojja genda oluusi nga medical evidence evuddeyo because they have to do a second medical gundi from parties ezitali compromise ojja kwesanga sigala nti wekiri oyinza okwesanga nenabaana teyavaayo naye wano bwe mba ndipotinga nino kimakinga nino kisusaamu omusajja anywa enjaga nakola bwati nabwadde bwati omusajja yamukwata namugjayo nabaana kati awo kyobulaba nti abantu bakigeza era nze omuntu n'amala nkuba nyinza okucungeza yankubye nazijjayo ekidini nezigwebweru tena kano benazo kayiseewo n'abaana yaviirayo ku mulundi gwakumeka kuba tugenda tino yamwebakako emirundi egiweereesa tatakampala zino ensonga za kikyala tojja kuzitegeera zireke kubanga ebintu byokuza byonna oyo kya wekiba kiyise omukulu revd bambi waliwo abaami sigenda kuteesa naye njagala kukugamba mu kusaba n'obwegenderevu obungi nti muddeeyo wali waliwo ekintu ekibadde kibabuliddeko ankosaabu muddeeyo wali ku nsonga yennyini entuufu mbadde mugenze eno mu bantu bano ate abadiscussing amabeere gagudde ate simanyi luutu mmeka muddeeyo wali katini osobola okwambusa abantu naye Uncle Willy bajagala muleke yeekolere selection y'abantu bayambusa Uncle Revd nze nkwasaganya ebisigadde togolaba nti ekyo nti no abamwe baba tujja ne batujja kukola sabatwala kataka mbangwira genda maaso omaliriza Uncle Revd tugende nedda Uncle Revd mbadde ngamba ngeri gyali ku fulo y'ebintu abiraba atya ne bwe baddakiika emu sose mwami tayo ono bambi agumikiriza nnyo naye ne kebbi ono temumwerabira bankulebudize mumanyi mugumikiriza sigamba nti obanja njagala nnyo okuteesa ku nsonga eno naye mpuliriza buwuliriza nsaba muddeyo wali ku nsonga wali ku kinyusi naye sigala tukwetaaga twagala fuulira ndowooza eyo mukama wange kati pane tandise okugjako ba intellectuals kati tukikwasaganya empola banange sigaye nti abavuddeko tebali temukootinga bubi nabo bali bw'ogambye ssebo era Doreen omukubye nnyo naye taayogera ssebo mwami taayi tubone tusobola kuwuliriza kyogezaako tuwulize endowoozayo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukulu ntegeka ensubira oli bulungi wawala otuhostinga mu nju eyo brother Sabu abaliko mwenna mukulu wange Revd mukyala Doreen Amora Tata Kampala ndi Jebenazo n'abalala abali mu comment section mwenna mwebale nnyo okubeerawo n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo n'abatulaba ku mikutu egy'enjawulo webale nnyo okayisaawo sonyiwokerabirayo siru kale ensonga eno erimu eggumba ate ekintu bwe kisuuka ennyumba ne gifuluma ebweru kiba kifuuse kyalujjudde tuba tetukyasobola kizzaayo mu nnyumba nti ne bwe twandibadde twagala tutya okuzzaayo ensonga eno kati mu nnyumba yavuddeyo naye ensonga ezifaanagana bwe ziti zaaliwo okuva dda abantu baafunanga ebizibu bino wammanga nawulidde omusajja amasimu gonna ge yakubye agakatonda waliwo okummwe yawulidde ng'omusajja ono bw'aba ayogeraga nti mukyala wange ensonyiwa nakoze ensobi nawulidde omusajja asinga kwogera ku bizinensi ze kwegamba mulinda banga atalabanga eyakoze omusango nkyebuuza kituufu omusango yagukola ekyo ne nkiteeka awo ebbali bwe ntunuulira reports ezivaayo mu katambi bwe tujja ku bujulizi bw'omuwala awo obujulizi ndaba tuteekawo ne artificial intelligence sound ekyo nakyo nkyakyebuuza eddoboozi eryo kukuuma muwala oba likoleddwa kagendeere ku bujulizi nako nkyakewuunya naye mu buli ngeri
omusajja bw'aba yakoze ensobi kisingako okulaba ng'omuntu yenna afuna broader picture ey'enkya kubanga abantu bakola ensobi enkya n'eggulo ze nalabako omukyala gwe mmanyi n'amaaso gange bamulipootingira nti bbaawe alina omwana gwe yayagaddeko naye omwana akyali muto bagenda musiba omukyala ono yayanguwa mangu nnyo n'akubira mwannyina agende mangu anoonye bbaawe ensonga zino zikome nga tezinnagenda wala imagine yakutte ebbaawe obujja bwandibadde bumuluma naye yalwana akuume ekifaananyi kya bba naye yennyini yeekuumiremu yeekuumiremu etegera kati wano nina ekintu kyendaba nti maama ayinza okuba yabadde n'obusungu bayine bwe kiba nga kyabadde kituufu naye alina ekifaananyi eky'abantu kyeyatabaze bantu bano wammanga ekisooka ye kennyini ekyokubiri omwana eyakoleddwako ensobi ekyokusatu abaana bazaala n'omwami oyo kubanga ebintu bino bwe bigenda ku social media tebigenda vaayo ate bino abantu bajja kujja babiraba kubanga ekifaananyi ky'omwami twakirabye ekifaananyi kye mwekiri abantu bajja ganoonyereza kati agenda kusigala nga fine abakyala bafuna obusungu baagala banguwe nnyo bafune obwenkanya as usual era n'ensonga esinga okubeera kati etinka mu mbeera y'ensi abakyala kwagala nnyo obwenkanya ate kiboononedde bingi tekibajjako ebingi ebirina okubeera emabega ekibawo bye balabako naye kiboononera bingi mu maaso bye batamanyi kati enkya effect egenda kuvaayo ng'eraga ku baana kubanga gujjukira kuba ekifaananyi omwana yabadde akola comment n'agamba nti bamusibe n'akalabba katono oyo n'omwana abaddewo ng'ali mu makaago kati bano abaana abanajja oluvannyuma abazaalibwa omwami ono n'omukyalo tugenda bagabira omusajja omulala oba twabazaala mu musajja mulala bwe baba nga bazaalibwa musajja ono ekyo kigenda kuleeta obukuubagano ate yagenda okufiirwa at the end okufiirwa okunene ekisookera ddala oyo omukyala alina gye yafumbira ewaasooka bagenda mudiiginga biki bye yakolayo katono nnyo mwami tai ojja kunsonyiwamu katono nnyo naye omukyalo ono abadde ku interview y'omukyalo ono eyali minisita bamubuuzizza taata w'omwana oyo aliriddawa nkwotinga ebigambo byayogedde mumpulire bulungi nnyo agambye nti oyo mubalanga mufu kankiddemu vidiyo gye eri ku YouTube agambye oyo mubalanga mufu yafa dda omukyala n'amubuuza lwaki nti yansamba nga ndi lubuto lwa myezi 9 neŋŋenda ku kiso now eyo statement buli omu interpretation ye ebeera yanjawulo nze ngiresawo mu space mwami tayi genda mu maaso ng'omukyala yenna abasajja nyongera okubajjukiza banange ennyuma yaffe olumu ekyaddala bwe kiba kubanga sinnawulirako ng'omwami yeegaana tannakkiriza nti oba yeetonda ate era ku masimu gaakuba tewannabaawo simu eraga nti yeegaana tanneetonda nti nsonyiwa essimu yeegamba jangu nkuwa amakambi jangu twogere egamba alinga atubuzabuza twogera ku nsonga w'omusango gwe yakoze atuyita kutuwa maka ekyo kakiteeka ebbali mufunze nti ateekeddwa okuba ekintu kino era kimulumiriza saagala ngambe nti yakikola kubanga aba teyakikola amaka ayagala gaba gaaki naye mu musango guno era ndaba nga muyinza okubeeramu ebitagatta kulw'okwagala omusango gulume ebyange byendaba byesigenda kuttottola abantu ab'enjawulo bwe balaba naye nga bwe guba omusango nga bwe guli tugamba nti bwe gijjanga ne kikutuukako waliwo ambuuza mu comment section nti watiifu ono yali muwala wange ebyaddala nkugamba nti bw'abeera muwala wange twogera ku bantu abatiisa nga balowooza mu maaso ag'abantu bano kuuki eno bwe tunaagenda ku poliisi n'asibwa n'omwana n'ajja aleetebwe okuwa obujulizi mu kooti tugenda mubiikako akakookolo awo obujulizi ng'aliko akakookolo Mami Tai? Jina katono nnyo wanje Mami Tai?
kyembadde nkugamba ensonga gyogerako ey'akakookolo ne biki mu kkooti oyo omwana mayina tawa bujulizi mu kkooti ne bw'obeera muntu always bw'obeera wakusimbaganye muki bakubuuza ekyokukola oyagala okwewozaako toyagala era kubanga agamba nga bwe tugamba nti tulayira mu kkooti bakubuuza ogenda kuba obujulizi bwa kulayira togenda kulayira whatsoever there is always that thing omwana bwe tugamba ayinza okuba nti ali protected naye kati jjukira famire eyo neeri out era abamumanyi tujja kuba tuli awo nga bamutuleetera ate kirala kyenyiga okugattako katono kebagamba nti omwami agamba jangu omukyala nkuwe amakaago it could mean something different kankunyonyole ayinza okuba ngaolwedde omukazi akimanyi nti yali yamusaba dde amaka tibwetoliva mu maka gonna then kino kigenza okutuukawo ng'amanyi wekifa kubanga ebiseera ebisinga omanya mukazi wo ekibayombya kati ng'amugamba ajangu kuwa amakaago ng'akimanyi kyekyo kya anonya bino byonna ateekawo sigaa nti bwe kiri but it could mean that nti yo already amanyi ono kyafa kyayagala nti obuzibu bwe ensonga z'amaka ng'era baayawukana amugambye nti kati katugende olabe kyenkola naawe n'ogira kati omukazi awangudde kisobola okubeera nga kituufu emabega kiyinza okubeera nga kituufu baaliwo n'obukubagano bw'ennyumba kati eno nejjanga ate bbomu ebulowinga nnyo kati ng'ate akadde sitole eno oyajjidde tugira nti omukyalo nga batasobola kukuuma sitole eno okugimaza emyezi 6 ng'ekyaliyo bwe weewuunya ogambe lwaki abantu bonna bwe kibanga mbategeeraga bwe kyenjagala kikikola lwaki abantu bonna abakuyita nti jangu mwongere kubanga balina ekibaanaamaliriza ensonga zino buli omu we zikutuukangako kuba leero ziri wa mukyalo ono enkya ziyinza otuuka mu nnyumba yo oba omuntu ow'okumpi omanyanga nnyo omuntu osooka okumukakkanya ekintu asobola kikontaininga ekikuweko ekintu ekinene ebintu zensonga zibaddewo abaana bazadde abaana mu bannaabwe ebyaddala abantu bakoze amawano naye ekintu ekitayongerako nnyo community tukikweka ne tukisolvinga wansi awo nekigwa neyanziza nnyo bakwano kakati nga tetunagenda wangisebo waliwo ekintu kyemutwogerako omwana oyo bamubuuzaako ne basaba $6 bamubuuzaako kumala emyezi egiwera eyamubuuza yamukola ki ye bwe bamubuuza lwaki omukazi teyalipootinga nti omwana abuze kubanga mwanyina w'omuwala yennyini w'omukazi muganda w'omukazi yayogera ebigambo ebifaanana bwe bityo Dorin, tugendagendayo I think guli jabadde awo bayiteetaga like simanyi batugenda mugamba anyways naye mbanjaga tuwe ku balala chance bwe kiba kiroke mwami Revd tasobola okulaba muganda wange taata nange nsanyusa okukusanga tandikirawo wekitiibwa ssebo njagala okuddamu okugamba nti ensonga ezo zonna nga bw'oziraba era nga bw'oziwulira nze mukuzitunuulira n'okulaba simanyi ebitanda birina emyaliro 3 bikoze bitya ensonga ezo mbadde nkusaba nti mugende mu maaso sizinaako authority emala kuziteesaako nabadde nalinze bulinzi nsiibule kuba nabadde njagala muddeyo wali buzzi kati ndowooza ne bwenzikirira kubanga saagala kuva ku mutinda tegwenyenyeza omanyi lwaki nti oba tosobola etteeka lyaba bantu ligamba kyekintu kyonna oba tosobola kukisitula kitegeeza tosobola kiowninga obanga oyagala bw'owulira nga okisobola okukisitula then kisitula okitwale ontegedde mu nsonga ezo nkutegedde muganda wange kakati ekyo yensonga lwaki nti nze sijja kukigendamu nnyo tweyanzege mukurevdi nga tunagenda we Africa Fazil kampisewo kano seconds 2 nti
omuntu agamba nti senga yabadde mwana wo omulala asokugamba senga yabadde kitaawo. Thank you. Omulala asokugamba senga yabadde mutabani wo. So kati abamu temubawa nnyo budde naye mbadde nsaba we Africa lamusansa okulaba darling we Africa sansa okulaba Mwami Fazil please mbadde nsaba no enyanza mukulu ntege webalese okutukyaza ne kebbi awo nkulaba ne Benazo Sub-Zero n'abakyala bali wano omanyi ogenzi n'oyogera ka clip kano omukazi actually mbadde ndi mu kukalaba wano kati bamubuuzizza taata w'abaana bali abalala aluwa simanyi bamwagala nkabazanyire mukawulire mu bigambo bye kazanye ojja kuba okoze nnyo ka playing kantegeko video mumpe just 1 second ntegeko video taata w'abaana yani Sub-Zero okay kati ndakanso kemala okujja kona headsets alright lip camera nga bw'oteekako okay kaako kati okay maze angaziyemu togaziya sebo babiganye byogaziya wano kale sebo okay kale kakazanye wano okay tata w'omwana yani omutuufu amuzaala tata w'omwana omutuufu twayawukana muwansinali nze mutwala ng'eyafa ojja kuwulira naye nga mwalanga abaali bammanyi emikwano gyange n'abooluganda basobola okujulira kino nze baatwala mu ddwaliro ne banzigyamu oyo omwana yennyini nga simanyi biri ku nsi omusajja yankuba olutula mwezi 9 nzalira ku biso bansala busafu nona omukazi akaaba la hawula maswali kunyanyende bansala ensambya najja alina amata g'ennywa ag'ekikeeto yagasanga ku kameza ku kitanda nga nesibye akaleesu zaali ssaawa 4 akomyewo nanjiira amata ago natandika okunkuba ebikonde mu lubuto bantwala ensambya nga simanyi kiri ku nsi ne banzitamu omwana kubanga ensonga lwaki mbuzizza ekyo omulaba bw'apoozinga enteekateekayo ekirimu wangi mpozinge agenda maaso omukazi yenyini apoozinga mu byayogera kebbi mbadde nsaba engeri tuli abantu abakulu ffenna bannange thank you so much muganda genda maaso era omuntu atagoberera ensonga z'abaana mu ggwanga tasobola gitegeera n'atamanyi mateeka kati ekisookera ddala kwe kumanya taata w'omwana mutuufu kubanga omusango naye gumukwata gw'okulaga jjajja omwana era ojja genda okulaba nti bw'otegeera sitoori ye ngera kati kwetagisa okugivaayo biraba biraga nti singa omwana ono abadde nga omwami oyo yakuluganyizibwawe kati yabonyaabonya mukyala teyamusamba baana omwana teyatuuka kumpi kujegwegwera kufiira mu lubuto n'asobola okubeerawo n'amanya nti kize tufuna omwana n'amulabye ne babeera bonna basajja batono abagenda mu maka n'abeepimirayo abaana nga nitatabwaliwa mama abwali oba ne baba tasitawo naye ng'amaka galabika nti galina protection y'abantu olati abasajja bagalagajala niwatuyinza kuvaamu singa ozaala abaana obalikera omukyala okwatemu katono nnyo okay I think waliwo kyabadde amubuuziza oba alina ennamba ye y'essimu kye mbadde njagala okuwulira naye genda maaso kizannyo n'alowooza ku ssente n'alowooza ku kino n'atuka okufuna omuntu omulala asobole omuyambako ku baana abo ate ng'olusi omuntu oyo tanyirwa nnyo nga bwolowooza omuntu yalibadde
yakulwa n'agibwa mu just ndi mu forwarding mukulaba kyali kakati story nayo eyawo kati n'okutuuka ku lunaku lwaleero kati ekyo tebakimazeeyo ze kati awo nina obuzibu ng'omuntu nti nze siyinza kuwulira nti muwala wange baamukoze bye baamukoze oba baamukubye netuga nga twayawukana n'omusajja ne sibaayo gyendi honestly to me nze awo wewali ekinyusi nti taata w'omwana oyo aliridde waki ekisookera ddala so sigamba nti omukazi simubiriivinga njagala nnyo mubiriivinga naye waliwo ekintu ekitambula ennaku zino e Uganda nze kyendabye and bonna abali emabega b'omukazi ono ekintu kino baakibaze bulungi they are really good okuplayinga media n'okuddira media okusalawo side before they even listen to the other side of the story. I think bakizanye bulungi ono omukyala yennyini host bamuyita Ruth Kalibala we yaleese story eno singa yabadde fair kyeyandikoze kwe kuwuliriza side eri ey'okubiri naye nze mu ndaba eyange eraga nti kyabadde orchestrated nga naye kennyini akirimu ate ekyasinze okummala enviiri ku mutwe kwe kugamba nti all of a sudden kati Florence Nakiwala Kiyingi former minister abiyingiddemu negambe yingi amangu ago omukazi atakyalina minisita lwaki aba ayingira mu nsonga ezo ku sipiidi eyawaggulu Nakiwala Kiyingi yalinamu nsonga za muzaata mukyala wa muzaata bamuzijjukira newalukagga kakati ye kiki kyanyonya okitegeera nti if you connect dots ezo zonna n'oziraba social media yonna yasazeewo dda eri ku saidi ya mukyala nti justice for omuwala bamuyitaani bambi simanyi justice for Natif justice for ki zinabaddeejawo Nisha justice for Nisha Judith Hardy bonna bavuddeyo abasajja bonna kati nno yeffe abasiraamu bannaye tulabifa abawasa abakazi abasukka mu batandise otuvuma era abo abasiraamu biki nigamba bannaye ebintu nga bidduka speed naye waliwo abantu nga tebabuuza bibuuzo byankalakkalira naye nze kyensaba Ruth Kalibala n'ono omukyala basabe nnyo story eno ebe nga ntuufu otherwise webijja ebintu bino byonna bye boogedde nga birimu ebirumira oba nga bifu bonna ababadde involved in this thing simanyi wagikijja koma nze ekintu ekyasinze wenawulidde story nawulidde ebintu nategeddemu ebintu bibiri kasabagaye nti omusajja alina abakyala abalala era abasinga nga bemugamba obujja netuwulira ku byobugagga amataka ekajjansi omusajja eyazimba ennyumba omukazi yeyagula ettaka then nemanya nti okay ebyo bya bugagga so that is a recipe nti webafunamu obutakkaanya kwonna definitely omukazi agenda playinga kaadi yonna yonna gyasobola okuplayinga kakati waliwo story benanza olaifa wali ogifollowing ey'omusajja ey'omusajja gwe bayita Johnny Depp ne Judith Hardy oba ojjukira nga bakola divorce proceedings omukazi n'atugamba yajja Judith Hardy yajja n'atusimanya Amber Rose najja n'atugamba omusajja oyo yankubanga omusajja oyo yancunya omusajja yankola bino era netubeera sympathetic Johnny Depp okuba otya omusajja justice for Amber Hardy simanyi Amber Hardy simanyi Amber Rose tugenda okizuula omusajja yateganga omukazi kamera omukazi yajjanga n'avuma omusajja n'amuyisaamu empi nenyo oluvannyuma omusajja n'areactinga n'amukuba n'akwata piro gy'asulamu n'agiteekamu bbi omusajja bwe yajjanga okwebaka wallahi bino bituufu mugende munyonyeze story omusajja bwe yajjanga okwebaka nga piro erimu obukyafu kakati olwobesale bagenda obireeta mu kkooti ne baleeta evidence nga bonna bonna ba women's movement abaali bavuddeyo nti bawagirwa omukazi ne bakyusa side yokkakana omukazi omusango ne gumuguga mu bbi so kakati nze kyennalabye is that nti omukyala definitely ye nga ye alina obuzibu kasaba amubuuzizza taata w'omwana aluwa kuba agamba alina abaana 6 abasatu yabazaala ndowooza mu bufumbo bwasooka then alina ne bana ababiri be yazaalamu ono omwana okitegera
kakati ekirala kyenasoose okulaba nti kyenalabye ekirala nti the best way now to fight our battles naddala family battles is to use media. Oba olina olutalo lwonna n'aba family, funa YouTuber, funa TikToker, oba funa omuntu akola ku Twitter, gw'okwate oteekewo kisitore kigwe viral, all of a sudden omusango ojja kuba oguwangudde. Byonna kati webikola era bano bonna abasinga I think ne ku issue ya omugonjo oyo omusajja gwe bayita Tamale Mirungi ojja kukiraba nti kyalimu nnyo paka family we yavaayo nayo neekola eddoboozi lyayo nawe ne bafuna YouTuber bwe bakozesa ne beerwanako kati ekintu ne kibeera balanced kati ate era nekino which is good bano nabo bakikoze ndowooza waliwo abaana somewhere abavuddeyo ne boogera kati ebintu ne bitandika okubeera balanced somehow nti tufuna the other side of the story naye obwo bwali buvunaanyizibwa oba babadde buvunaanyizibwa bwa Ruth Kalibala and I think Ruth Kalibala ina agenda gyafuga ye ng'omuntu honestly I have a problem with her because okuleka nga tali in cahoots naye wabanga ali in cahoots n'omukazi then they are playing right into the script nti tandika ki YouTube channel kyo tambula ne kistory kino you have a failed career mu mawulire mu TV na buli kimu kakati tambuza kino ekintu then all of a sudden kiteekemu nakiwala kiyingi kiteekemu Mama Fiina Minister Baramu Gahara akiyingiddemu tanawuliriza na side eri abapoliisi bakiyingiddemu kakati all of a sudden omusajja bambi ebikintu kyekyesuubisa kati wanaavirayo okwewozaako nga it can be a bit hard naye ze kyendaba nti kye baba bakola baleete the other side of the story and then buli kimu kijja kubeera balanced out kyemaliriza nakyo nti Kalibala ne banne basabe nnyo story ebe nga ntuufu otherwise bwebibanga eba tutambulizaako bifu amaanyi abantu ge bakozesezza okuwagira justice for Nisha ge bagenda okukozesa nga babakuba okubateeka wansi ku ttaka moderator wali akikwasaganya mukatale tukyewala tweyanze muganda wange endowooza emugiwulidde bannange eyo ndowooza ye ngenda kuyisaawo kano nti wano tewali mutuufu tewali mukyamu buli omu awa best ku byeyawulidde tewali muntu yenna tewali ali factual yenna Mrs. K. Abunyongereko nkomyewo mbadde tewali ali factual tewali alina facts Doreen kendeeza omululu buli omu byeyawulidde ekyokubi story ya Johnny Depp gyayogeddeko ne Amber Heard oba togimanyi genda ku internet ogikoleko research ojja biraba byonna nga we byali olabe ne bafeminist abaavaayo kuba kye baali tebamanyi because bo bayambala bwambazi kye bayita omukazi baguyita omufululo omugendo kubanga wano nalabye nnyo abantu bakoze judgments zaabwe TikTok courts zaatudde ne zisala omusango ne zikubamu ne stamp ne zigaba n'ebibonero za kalabba oshegeera naye ekisembayo byonna buli omu awendowooza ye wabeerawo omuntu yenna ayagala okuba mu interjection kayisaawo okkirizibwa kuba tetuli mu church tetuli mu kanisa before I go to Nana Doreen obadde oyisaawo kaki kyembadde mpisaawo is mwami Africa kugamba nti Ruth Kalibala might be in cahoots with this person biki Ruth Kalibala yasoma amawulire ebiseera ebisinga ffe mu mawulire tulina principles ezitugoverninga kuba tulina ekyakuba banzita busi mengo wali mengo nga erubaga ku ddwaliro awo wakati awo olaba yene ekiva ewagundi ewa Lukwago
oyagala kozi ontwala mugundi ne basiima otawaanya musajja gwe olusozi lw'amayinja agirabye agiwulidde bwetokota mugamba akomewo naye nti simanyi agira mu akawunti ki tekitegeeza tasobola kuvuga agenda naye eri ebadde endowooza ya mwami Africa nedoli n'aleeta endowooza ye ng'awakanya naye ebadde endowooza ye so anyone nga twagambye tetuwali mutuufu tewali muki buli omu awandowooza best ku miyase bye twawulidde oba bu audio oba buki byonna twabyogedde I think obadde from the beginning ne audio tuzoogeddeko okay mbadde nsaba tugende wa mukyala Lala atuwe her side story oba opinion nga tonagenda walala esebo nga tonagenda walala mbadde njagala nyina kyenjaga okwogera ku Ruth Kalibala ekintu kye yakoze nze saakisanyukidde okwata omusajja n'amulikodinga ate n'amuteeka mu public n'afulumya ka audio alabika ekintu nze ndaba kubanga saasoma mawulire nze saasoma mawulire omusajja yamubuuziza bulungi ng'amubuuza kiki ekigenda mu maaso nga tamugambye nti oba nkulikodinga oba ngenda bisa mu public n'abiteeka mu public kati omusajja bambi atunula ng'omusiru yadde ayogera yadde amanyi ayogera na muntu ategeera ng'alooza tagenda mu likodinga naye kyeyakoze tekyabadde kirungi ku lwange ate omuntu yenna ng'akulikodinga asobola okudrivinga mu side yonna kubanga bw'oba tokimanyi nti akola ki agira nyinza okuba nga nina information gyenjagala oyogere ku muntu yenna wano nekola gundi wamulabye nga nze nkukoona nonjogeza ebintu kubanga gwe olina kyoyagala nze njogere olina kyodrivinga olina kyovuga okay atweyanza nnyo Lala yagamba yakoze bulungi Lala tandikirawo tugende maaso yakoze bulungi ekisooka wowuliriza ezo audio yo Haji nga sijja namuyita Haji oba Shekyo Semmambo ng'ayogera alaga abyejjamu nti siri wa famire tebinkwatako naye mu zino audio abyejjamu nti siri wa famire tebinkwatako naye ate eri baatugambye yawasa muganda wo n'omwami ali mu kkomera so mwennyini abuzaabuza eno mu mawulo yabadde ne Ruth abuzaabuza kyokka eri already twabadde tukitegedde dda nti nno ki yawasa muganda w'omwami ali mu kkomera kiraga ki n'akola statement eraga nti ebyo ebintu by'okukwata abaana abasajja okwebaka n'abaana baabwe okwebaka naki biri normal mu society. How is that even normal? Do you know yensonga lwaki abaana abawala bayita mu bintu ne bavaayo okwogera because of people ngoyo simanyani Semmambo kuziba kya society obajajinga ovayo kyanokola statement mbu oleeta otya ebintu by'omwana oyo mu gundi abantu bagenda muyeeya. Really omusajja omukulu alina n'abazzukulu. Shouldn't we be supportive okumalawo embeera zino zonna mu society? Because the more we keep quiet, ebibi bigenda fuuka nnomo. Ogerageranya atya omwana w'omuntu ku mbuzi n'ente mbusimanye ente simanye omuntu yagikwatanga nga bagistoninga to death. He was so off topic ng'abikirira. But a few will understand. A few will understand. Lala, kati tuve kwa Semmambo. Tugende ku scenario. Anti byonna byebimu ali mu gundi. Nedda Lala, anti kati omulamwa Nozolaika sigwe tubaddeko guyise embuyisi. Guyise embuyisi. Kati omulamwa kye kimugumbuulire kozi mwenna nabasanzeeyo. Tuli ku kino Lala nti wano ffenna teri agambye nti nno
omusajja kye yakoze kituufu bwe kibanga ddala kituufu yakikoze the law will take its course naye kye tugamba nti tubadde tusaba tuwulirize ne sayidi eri kubanga stories zivuddengayo wano nga ziri false nga stories zirina hidden agendas emabega kati oli ye asobola ofumba ekintu kye bawo anayogera ku kigambo minor nalo ojja kubeera triggered with emotions olemekwe logic okay ne bagamba nti obuddeeka buli busatu nkumenyeramenyeramu llala buddeeka buli busatu yayambuka kasooka akokubiri akokusatu maama nga tawulira ng'aliko n'ebiragalalagala ng'aliko n'ebiragalalagala ate mu tuwulirize ku sayidi eri kyebadde mulamba gulinga gwe mulamu saafu mu luumu eryo nga mulimu n'abasinga omwana oyo obukulu basula katanda kamu tutuwulirize ku sayidi eri gulinga gwe omulamu ate mu ŋŋamba okwogerako right ne tugamba tubalansinga story kye baagala anti kati kye muŋŋamba njogereko kati kanjogere tuwulirize ku sayidi eri bannange kirala network final verdict y'ekintu nsaba kwogerako ninamalayo misi lala tannayogera bw'amaliriza ng'oddako tuwulize ku sayidi eri gwe mulamwa sayidi eri tugezezzaako giwuliriza mwagala tugiwulirize paka ddi mujustifyinga mutya audios omusajja mwennyini ze yayogedde n'agamba mukyala wange nti manyi olina obusungu bungi naye jangu twogere eno bapama mu bubaketi mwawuliddeko nga yeegaanye so tuwulize sayidi eyo tutandike natutyo giwuliriza oba ogiwuliriza ng'omusajja mu audios teziriyo ze yeegaanye wabula audios we yayogedde nga ziragira ddala nti era kituufu ateekwa okuba alina kye yakola lala kankuyingiremu mu ansa zaawa wamuwuliddeko ng'amubuuza wakwata omwana oba tewakwata sinagamba nti nakiwulidde Noordeen anti kyeŋŋamba gweoyagala agambe nti no yeegaanye ng'ali tebaamubuuzizza nti yakwata oba teyakwata naye genda maaso anti njogera bye nakooti nze mukyala wange nkimanyi olina obusungu bungi naye jangu tutuule twogere nkuwa ennyumba biki byonna a few will understand ntuusa waneno ng'abamu bali mu kwekwasa mbu sisita we w'omwana avuddeyo maama waabwe n'agamba maama waabwe ye yabaseetinga what do you expect from a step sister kitaawe yali mu kkomera what do you expect her to say kitaawe yali mu kkomera ekyokubiri kale step mamu we yabakaka sabulekandeko ngandekabitinge ekya setting ani akyogedde kwanza obuze moderator okuva obwedda wano ani ayogedde ekyokuba setting ngambye nti mpulidde mwogera oba Africa yagambye oba ani mbu sister we avuddeyo n'agamba yagambye mu audio mu video nange njirabye mbu maama abwe yabagamba bawogere bye baayogera abantu abamu ngenza otuuka neno nga tebali okwekwasa mbu ne sister we yagambye bwati ne bwati facts mbadde nsaba nti obere factual Africa obwedda waali so mbadde wakatambi nkanyonyi nga kayagana so nekala amalirize mu Africa lala amaliriza kale mukogera maaso njogera kyensanzewo nange kyempulidde genda maaso lala waliwo eyamentioninze mbu ne sister we avuddeyo n'ayogera akatambi nange kendabye ng'omuwala agamba mbu maama ye yatugamba twogere weetuti ne weetuti nange ne mbagamba sister we yavuddeyo n'ayogera maama bwe yabaseetinga true akatambi nkalabye naye mu expectinga ki mu mwana w'omusajja kuba mwana w'omusajja ye yavuddeyo n'abyogera gwe expectinga ki mu mukazi eyanoba mundeke nkyayogera nembabuza anti era akatambi ke twasooka olaba oyo mwennyini ye yagamba mutaata yakwata kati nange ne ŋŋamba nti balina okukuyingiramu akatonotono nange ne ŋŋamba nti era maama we ye yamugamba ayogere nga we yalaba empale ya
yakitaawe ng'ensituse nga kitaawe ayimye ye yamugamba abyogere akolereko ne actions empale ya kitaawe yali eyimuse ng'eyimye era maama yoyo ate era ku nsonga eyo waliwo akatambi era akalala ka imagines nga kalaga mwannyina w'omukyala bagamba mbu muko mugali amaka kitegeeza mwannyina wa mukyala nga naye nange mulabye ng'agamba nti muko kakati ngenda mpasa kintu kimu omuka agambye eki nze njogera kusinzira ku byenda by'essabukozi byonna ye ishu y'emu n'olwayo n'omusajja avuddeyo lala katono nnyo lala kati olinga ali muyirimu anti bwe nkugamba kumiikirizaako mpulirize kubanga bw'ovuga yirimu bw'otyo anti ne problem mwagala njogera bye mwagala wulira kite nina mayindi eyange obuuza yirimu bw'otyo n'obuulizamu ebibuuzo nga baagala okuddamu nosigala ng'ofuga buvuzi katubanga abali mu kkanisa kubanga obuuza ekibuuzo waliwo addaagala okukubuuza naye nosigala mbajjaga ffenna tuwuliziganye nga bola nti no obwedda abamu boogera ne bamuinterjectinga nagamba obadde obuuza ki n'akiddamu kyembadde nkusaba kyokka ekyo tugende mu maaso. But no one is actually trying to let me speak. But anyway, it's a panel full of men, so yeah, I understand. Waliwo n'abakazi abalala weebaliya. Bakazi bannaate obayise basajja. Embalabye weebali but nze temulina omumanya ano ku panel sigenda kwogera muntu yenna kyayagala wuwulira. Era naffe kitwagala. Either let me say kyenjagala kyempulira oba just okufa checkinga by'oyogera tekitegeeza nti omuntu abayagala okuwulira anti mususse buli wembanga njogera fact checking is part of a mature conversation. Fact checking omuntu kyayogera kiri part of a mature healthy conversation. Waseka tubadde twagala kuvuga buvuzi nomwona asobola okuvuga ffenna gye kiggwera naye tugambe tuwulira ndowooza yo noli wa fact checkinga getting triggered because of I haven't gotten triggered. I'm just saying temmanyi okusinzira ku video zendabye naye temwagala ate njogera byemmanyi okusinzira ku video zendabye kyendabyewo nange obuzibu mbadde njagala oteese naye kkiriza bakufact checking omuntu aba alina kyakubuuza that is very okay kasita mutajja mwenna like a gang because that's how it's been like people are coming out like in a gang which is wrong. Lindako anti nti moderator weda gamba nkuyita nga kati chobola weda by interjecting kwase nga wampuliriza nze I'm here to protect you mbaga nti lala imuleka amalirize but moderator wa gamba lala kwata mukato natero sigala ngo ovuga buvuzi kitegeza nti kati kabaka enda fuka katali buli omwayo gere genda maso lala. Wow. Anyway, nembuuza nzijukira we nakomye maama wammwe yabagamba mwogere we mutyo maama we yakugamba mu vidiyo eyasooka oveeyo olage empale ya kitaawe we yagiraba nga eyimiridde ayimye n'oyimukirako n'okola n'essangi n'okwata ekiteteeyi wokiti n'olaga mbu taata namulaba nga empale eri bweti eyimiridde era maama we yakugamba osituke olageyo action nga wagiraba we yali. Like, let's just use our minds. Kati ate ndaba omwami omukulu avuddeyo ng'agamba onze ndi mukomu amaka omukyalo oyo ayagala bwe yabugagga simanyi ayagala kuba busiramu. Let's not drive this nga tukiza mu ddiini. This is not about Islam. It's about omuntu eyakutte omwana omuto. Period. It's not about Islam. Kiri ku muntu yakutte omwana omuto yakikoze nga ye. Noveno gamba mbu yagala byabugagga ki ng'ennyumba omusajja gy'asulamu ya mukazi nawulidde Africa ng'agamba kuba nayeyo ako akatambi yakalabye mbu omukazi ye olwawulidde nti poloti ya mukazi naye ennyumba omusajja ye yazizimbamu n'ategera mbu luno olukyalo lwa ku byabugagga mpozi nga tewawuliriza story yonna okuva gye yatandikira naye omukazi yagamba omusajja oyo yagenda omuwasa yamusanga awo mu maka ge ng'agalina nga yagezimbira yamusanga awo n'amuwasa n'amugjawo n'amutwala is it called bulenga omukazi n'agamba eno sijja bbeerayo kubagana amaka ga mukyala mulala yadde yanuba kwe kumutwala mu kayumba akalala nga katono ke yamuzimbira lala gundi Africa ngeri gyogedde erinnya lye ayagala Africa kikyagala obooza lala mukama wange. No, I think I'm like is because kuba agamba nti
awuliriza story ya mukyala it is okay. I believe the woman. Zonna nziwuliriza kyobalaba njogedde ne ku kyoyogedde. Okay, kakati omwami waavaayo omukono aga nti ettaka lya mukyala ennyumba ya musajja. Do you believe it's true or not? Because ali kuside eri. Do I do what? Nenda ko Doreen leka lala mekadde. Kogambye ki? Africa buza lala. Nti omuko waavaayo n'agamba nti bwe kye bamanyi nti ettaka lya mukyala n'ennyumba yali ya mwami. Era n'ebintu byo byonna definitely mulimu ebyenfuna n'ebifaanana ng'ebyo. Kakati gwe do you believe nti kino omuko kyayogera kituufu oba nedda? Kisobola okuba ekituufu, kisobola okuba ekyobulimba. Kakati omukazi byayogera nabyo do you believe it's the nabyo bisobola okuba ebituufu, bisobola okuba ebyobulimba. Thank you kyebadde njagala. Kyobalaba n'ekikyo nkirese naye nga nsoose leeta kya mukazi okitegeera. And also, this is social media. Omukavuddeyo n'agamba kino. Me, I had someone on this platform, someone I have never seen in my life come out and say, they are my sister. Nanjogerako ebyobulimba bingi. Anywho, all in all, bino ebintu birimu omwana omuto eyakwatibwa. Abasawo tebasobola kubanga baalimbye nga bakebedde omwana nti yakwatibwa ne kibanga kya bulimba. N'ekirala nina video ya Fifi the Queen gye ndabye ng'akoze ng'agamba waliwo omwami amusindikidde messages ng'amugamba bya bulimba bikiri ky'omwana teyamukwatako. Fifi n'abasaba evidence until now bakyamumye evidence lunaku luweddeko. N'agamba balina ka video ke bamuwadde kamu ka one time view nga bagamba omwana ne toni ey'obusungu yakukwata teyakukwata. This is a 14 years old. Of course agenda kutya. Omwana n'agamba yankwatiranga wanje. Kankubuuza ekibuuzo my baby sister. Gwe byogero binako obukakafu oba just miyasebe tuwulira. Mu buli kyenjogedde owulidde ngambe nawulidde kino nawulidde gundi ng'agamba we nti nze siri wa family era sinagamba ku nti nze lala nakirage nakiringa kyogedde. Do you believe them? I'm not in any position to believe oba okuwakanya wabula njogera ku kiriwo. Naye ng'olina percentage ekulaga nti olina kyokkiriza. Okulala ng'okyuka. It is as simple as that. No, never to banaleta bujulizi obo si bujulizi Doreen. Allegation. Doreen no si kubena Doreen okimanyi bintu bya kocho bimanyi obo si bujulizi. Is that for the truth? Katika maleyo. Fifi agambye bamusindikidde video ya one time view nga abasajja abalimu bakambu babuza omwana n'obukambu obw'amaanyi. Yakukwata tubule. Ono mwana muto. N'agamba yankwatiriranga ku mabeere ne mu ssusu. Bannange, do we also need to teach the public that omuntu okuvayo n'okwatirira omwana ne waba mukyala mukulu n'omukwatirira sexually without their consent, it's sexual harassment? Do we have to come out and teach people that? Lala, listen. Okay. Lala, you're missing the context of the jigs. Tell ku platform yenna akkiriza Doreen, you're my witness nti ekintu ekyo Lala kyayogedde nti kirungi fena bwe tukivumirira so kiri Doreen. Ensabo. Naye kyetwagala is fair hearing and fair judgment over. I know, and I agree with that. Twawuliriza katonyolala nti kyetugamba okwati teryakkirizibwa kwata ku muntu yenna kumuwala oba without their consent. That is sexual assault. Come back. Exactly. Naye kyetugamba nti do you believe nti omukazi asobola owayiriza omusajja? I believe 100% omuntu yenna asobola okubaayo. Do you believe? Yes. Okay. Omuntu yenna asobola owayirya saaba era nze sobola Lala okuvayo ne ŋŋamba omukazi bye yayogedde bituufu era sinnakyogera. Sinabavayo ne ŋŋamba nga nkakasa nti ono simanyi avuddeyo n'agamba mbu muganda wa mukazi bye yayogedde bituufu nze omuntu yavayo n'aneesibako mbu muganda wange nga simanyi simulabangako. Sisobola. But issue is
waliwo omwana omuto mu kifaananyi ate eyakwatibwa era nga Fifi yakoze video n'akakasa bamuweereza one time view bagamba mbu si bituufu ng'omwana agamba yankwatirira amabeere n'essusu eyo yokka it's sexual assault. Okay, Lala ogambye eyakwatibwa kitegeeza gwe judgment wagikoze n'okuba ennyondo n'ebisuubizo sinnakola judgment naye nze waliwo ngambye Lala alina obusungu bungi yes nina obusungu kuba mu kifaananyi mulimu omwana ebyabakulu saagala mmanya ne there is a child in the picture. waliwo awakanya Lala mu byayogedde ku omwana okuba nga ali involved mu this waliwo amuwakanya nze nasoose kwekyo ne audios omwami ze ya recording amugundi nga bamukubira mukyala wange mmanyi obusungu bungi eno bapamawe bateno like ne katono nnyo nsaba kusooka mu Lala nga tannagenda mwannyinaze omwana omuwala Lala wali obeddeko mu mbeera nga bakutaddeko ekisoko ku bulago nga oli yakutaddeko yakubuuza era olowooza bwe bakuba ebikonde 5 n'okka wansi osigala okyepanka owulira abantu bwe bagamba nti bamuyiridde eggaali bakuyira eggaali oddamu okumanya nti oli mutuufu oba oli mukyamu you surrender kyebakugamba kyotwala bw'oba owuliriza sitole y'omukulu ali mu kkomera agamba eno tulimu abantu 50 ali mu shooko ali mu mbeera yakusaba anti kyenkuwa nti ali mu mbeera eraga nti nno yeetaaga buyambi tali wakati wa ye mutuufu oba mukyamu asaba mbeera emujja mu kkomera abeere ebweru era mu kyakugamba tumi nti ku lw'obulamu era otera okiwulira ku lw'obulamu emaali kanjireko egende kati kitwale nti abantu babeera ku nnyanja mu maato ng'alina bizinensi ya kawumbi ne yeekwatira emaali ye ne bamugamba bwetakka gwakka gwe nojja n'ogamba yeesuulira ebintu bye mu nnyanja kati here is a situation where omusajja talootangako kugenda mu kkomera bukedde whatever happened let's assume bamuwaayiriza naye ali mu kkomera nti kyamulidde amateeka gonna gamulaga gwagenda ekyokubiri waliwo abantu abayinza okukulumba bonna nga bakusinga amaanyi olina force ya social media wagikubye olina owuliddemu minisita simanyi agamba bwati musajja wattu yasoma jjuzu amanyi kuvuga tugeze loole ebyamateeka tabimanyi abiwulira mu kkooti yabirekera balukwago bukedde bamuvubye buvubivu ali luzira oba kiggwa anyway yagiba mutadde bw'omala okutuukayo n'olaba ekisooka n'osanga bannannyini kkomera teeka wano ekikuba nsiko kola bwoti ebino ebirevu wazze nabyo byaki bingi ebibigenda mu maaso mukyala wakkubira omugamba nti nno nnyabo nze gwogwayiriza sibiriimu obeera mu kimu nti maama gwe wantutte gwe gwanyinako mu maaso singa oba osazeewo bwendowooza lwaki njagadde ojja ku paneeno kubanga twagadde omuntu ye ayina sayidi nga tetwagala ffenna kukkiriziganya wamu kubanga we tubeera ffenna nga tuli ku sayidi emu kiba tekikola makulu saabadde ku sayidi yemu dorini kimanyi kati nedala wakubiri kati mba njagala nti tukkirizibwe okubeera fact checked nga tunyumyamu nti ffenna mozaaliwa so ye yembeera nga bw'ogiwulidde munnaffe abadde atambula naffe okuva gye twatandikidde moze wooli sikulaba mu kamera bulungi nnyo bwe twatandikidde bwe tutyo bwe tutambudde abantu bawadde endowooza zaabwe Hajat ne Haji saagala bayita Hajat na Haji omukyala ye yaani amannya ge ganvuddeko wano mbadde nago naye wandinkebereddeko awo omukyala ewa Ruth Kalibala omukyala ono ensonga zayogerako ziwulira naye zikubiddwamu ebituli abantu bangi olw'enjawulo nti abakyala bakozesezza nnyo omukisa guno
okulaba nga bayisaawo ebyabwe. Si bonna. Abasajja bangi bakutte abaana kituufu. Abasajja bangi bakoze. Abagoberera sitole ya muzibe bagiwulirako ne bakaaba amaziga paka kumaliriza. Naye gye byaggweranga birala. Mozera ani? Kati omukyala Zula ya Alumiriza ate omwami yani. Naye omuwala tumuleke nze saagala biteekamu nnyo. Naye omukyala ono Zula ayogeddwako ebintu bingi ng'alumirizibwa abantu abagamba nti ayinza okuba yakaka abaana bano okwogera bino bye boogera. Naye ate ne bali sayidi eri bayinza okuba bagamba nti nabo bayinza okuba bakozesa mbeera eyo okulaba nga bayitawo. Abantu bawadde cases obadde ogoberera story n'okuva gye twatandikidde nga bakuwa ebikulaga nti abasajja bayise mu kunyigirizibwa bwe batyo. Abakazi si mmere ng'ekigambo bwe kyogerwa. Ng'obiraba otya, obiwulira otya. Nja kukomawo insha Allah ng'amaliro ganaabagajja twongere okuba nga twogera. Sigala ku Noordeen Ntege ne ku Megatron Media. Tetugenda kusukka wano olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mweraba.